Hakati kauma uwe wano. Jangu. Geze kansigale nini bintu byange binjagala kugenda okola na program zenjagala okudukanya onzambi ya kikazi naawe nawe sibi ya kikazi kauma jangu olabe ko bulabe buli ekiri wankula irogenda kyanga ne kati ndaba ko kiye masima ko jangu na tabu walira jangu goyingira mama nyabo obadosha ali bize kama hizo wano katono nzijemba koleko akambi kama bize katona je tusobola kugira nga tulabalaba okisege kauma banange abajani buli joke nonyaga gano womba cleansing it ogalabye gabachala gano gamba ko gabachala gano gabachala gakula ne gawola yo gano gamba ko bwobango ina crops ngogena period abachala banonye embuto abava mu embuto ko gabyo nabi kwataga na fertility kana majani gegachikola ko batange buli jonga agala kana bakampe kimanyiti kana kabina nesikalabanga ko kuliko na kabina kuno kareta tichirikejo banange kaumafude banange nakabachala banabukalu bakaina atekati olimba tekayinza kuba tasobola kokono iye abatayina appetite abachala banabukalu ngonyoka banange ngachenga bibiri oyo nabubisi mama neba nange balita habo choice Uganda tebalina kye batalina buli dagali habo balina labalina fat banoti ani ayi watishaze mu gym banna gano gasalo mu gym ocho nobugato bugereddeko kuliko bugato kuno katule no katu okutula program oganywa no salo muza amasa no sale chibuto wow abatlaki simayina kumanya hawana bakuyambi chichi anti kakano kakano akamanyi gekisajja siva wano buli kimu weekiri laba omubiri omwana omukyala era ali bize nno omanyi tujja bimulaga tunakima bikime tugende olwazi ate olwazi anti papa ate nze papa ndagawo katutwala obudde bwaffe kawumba owangambye oti tuwadde tuyingirawo ogambye nze manyingira byabakyala gwoyina wenda ku mirimu gyolina programs tugende naawe sirina gyendaga ono watandise okunyumira nga ate ongamba ti ekirungi naye amaliriza nyabo kati jangu God have mercy upon us. nekyusiza tatugende ije kawuma